Nkwebaza okubanga okyekumidde ku munyo tukyagenda maaso n'omunyo ku 3 kitundu kya 2 katukigulo n'akanyumiro kaffe ak'ebivumbuddwa mu bitundu by'empigi eyo gye twazudde omwana ow'obuwala wa myaka 15 liseddubuto lyamweberekako ku kakana ng'afunye olubuto era nga bino byonna byaliwo mu muggalo gwa COVID-19 taata w'omwana ow'obuwala ono kakati ate agenda mu maaso n'okukaluubirizibwa okujjanjaba Nakawere yazaala anti ne taata naye mwana muto ensimbi talina. Abamu ku bazadde abalina abaana abaafunira embuto mu lockdown bye bayitamu ettaka ttono. Teeberezaamu. President n'akabatema nti mulindeemu emirala 6 okukakana nga gukonya omwaka. Bangi ku baana abawala Embeera yabatabukako. Kyokka ebya Kathy muwala wa Charles Ssenyondo bye byasukka. Olutalo olwa taata okuzuula mutabani we gyakolera kumpi lwatutwalidde olunaku lulamba kyokka we twaviiriddeyo oluvannyuma lw'omutabani okutubula twasazeewo ne tweyongerayo ku erosi taata gy'agamba nti gye yasooka okudda ng'ow'emyaka 15 amaze okufuna olubuto. Olugendo lwalabise nga luwanvuko ebisiriko twabiyiseemu n'ebisikosiko byonna twabisaggudde. Juliet Nabukalo amyuka ssentebe w'eggala empigi awaka twamusanzeewo. Ogambye ebya Kathy wabimanyako? Bandeetera ensonga za Kathy ne munne Dennis nga yamufunyisa olubuto. Kathy nagenda okusemba okumanya ng'ali mu P4 ng'asoma ku mpigi Umeya. Senga we n'amutwala ne simanyi oba yeyongerayo okusoma oba yakomawa. Ogambye ekituufu kiri nti ki? Naye ng'ekituufu kiri nti mu nsonga zituulamu nabatuuza mama nga Kathy ngamba nti maama we yamusindikiriza okwagala Dennis nti atya mu kumusindiikiriza okwo maama yamutumanga omwenge wa maama wa Dennis nga maama wa Dennis atunda mwenge. Dennis n'abeera ng'amugulirayo ku bindaazi. Mpola mpola n'abakyala. Ogamba nti yakugamba ebindaazi byakola ki? Ebindaazi byamusikiriza omwagala ne mubuuza wamwagalira mu bbanga ki. Kathy yantegeeza nti Dennis yamwagala omulundi gumu era ewaka w'aba Kathy. Nti era awaka w'aba Kathy. Kale ekyo kitugambye n'abakyala. Kati oyogerako ne Dennis. Mukwageramu ne Dennis yaŋŋamba tayagalanga ku muwala naye mu kumukaza ennyo n'aŋŋamba kituufu omuwala namwagala naye olubuto si lwange omuwala alabika alina abasajja bangi. Ensonga oyongera okuzikwasaganya? Mu ensonga ozikwatanga omuzadde ne tutuula ne senga wa Kathy ne tuba nga tukanyiza ne maama wa mulenzi okutuwa obuyambi omwana asobole okuzaala kuba bagenda otutuukirira ng'omwana olubuto lukuze nga lulenga myezi 8 kitundu abuza nga weeks 2 azaale. Kati olwo muba muli awo. Ng'omwana azadde nga olubuto lumulumye bali kiruddu bankubira nnoonya maama w'omulenzi yabaweerezayo ndowooza emitwalo ng'ebiri n'amala n'abagamba n'ebintu byammwe si kyabirimu. Olw'ensonga baŋŋambye omuwala abadde n'abalenzi bangi. Omukyala senga w'omwana bw'atyo n'abivaamu omwana n'azaala omwana naye ng'ekituufu kiri nti Kathy mwana muto tanaweza myaka ndowooza 16 alinga mu 14. Kibi nnyo. Ne n'abakyala akkiriza nti Kathy mwana muto kubanga ali mu myaka 15 nga okukwasaganya taata ngamba omulenzi yakituusa ku Kathy. Nembeera ng'omulenzi mugamba jangu ondabe nga bampeereza ebifaananyi by'omwana nkulaga omwana ku WhatsApp. Omulenzi teyajja naye olw'okuba nange ndi mutambuza entambula eno n'eri ne mala wiiki 2 siriiwo ne mala omwezi nga siriiwo saddamu kifolowinga. Ensonga lwaki twasazeewo okubalaga emboozi ez'abaana bano kwe kulaga abazadde nti bwe bateenyweza n'abaana ababigendamu nga balowooza nti muzannyo ebyatuuka ku bannaabwe kibe kyakulabirako era ekyokuyiga. N'abakyala ye twamulesa atusuubizza okutukwatizaako
era ne twolekera ewa maama w'omulenzi tufune oludda olwa nnyazaala bye twasanze eno wamma nno nabyo birimu ekyokuyiga ky'amaanyi. Katukome wano bya Robert Mutebi ne Eric Sibalamu, Salt TV Omunnyo.